as I talk, police says Bannayuganda 16 be bakattibwa. Ate eddwaliro ly'e Mulago ligamba nti Bannayuganda abawerera ddala 28 gye mirambo gye liina. And that is only Kampala. Only Kampala. My country is bleeding. Naye nga abantu abo bonna bakubiddwa amasasi, police oba amaje oba abakuuma ddembe. I mean, omusango gwabwe kuwagira Kyagulanyi, omusango gwa Kyagulanyi kwogera mazima nti Kyagulanyi has already spoken out, ng'ayogera ku injustices, ng'ayogera ku corruption, ng'ayogera ku ebintu ebyo byonna ebizizza eggwanga lyaffe emabega okuba nga terigenda mu maaso wabula buli kaseera nga litambula lidda mabega kubanga obubbi bungi. Tutunuulira ssente za corona ne zigenda, emmotoka zonna ze baasonda mu corona n'otaziraba nako, okugamba obubbi obutaliimu kuswala. Kakati ne bajja ne bakwata, because Kyagulanyi abadde alaze narrative ebadde ng'egamba nga basajja bajjanga ku mativi ne balimba abantu ne babagamba nti ebyo ebintu bya NUP biri wano Kampala. You understand? N'olumu nalabako MP omu ng'aweeyongulu najja ku TV n'agamba ebintu bya NUP bitandikira Luweero n'okudda e Kampala. Kyagulanyi n'agenda ewaabwe, district zonna zaatambudde ng'abantu balaga nti munnange tuli naawe era tugenda kuwa akalulu. They were scared. Narrative n'ekyuka okuva ku akalulu abantu bali Kampala nedda ku COVID. But ekizibu kya Uganda ekisinga obukulu bakiyita dishonesty. You people are not honest. Kubanga tosobola kugamba nti nno Bebe ne Kathy Kusasira ne baani bo batambula ne bagenda nga bagaba t-shirt, ne bagenda nga bagaba nga balina 10,000 z'abantu nga tebabakubamu tiyagasi, tebakola ki? Lwaki? Kubanga bo bakkiriziganya ne status quo. Naye ono olw'okuba nti navuganya status quo, abantu okuva gye yatandikira bajja babakuba. Naye bano Bannayuganda, bemukuba baganda bange. These are Ugandans and it is their right to express kiki kye balowooza. Naye abantu abo ekyo kyolaba ekyo okwo kunyiiga, teriyo muntu mulala yenna akireese okujjako mwami Mwesigwa neyamuwadde ebiragiro okukwata mwami Kyagulanyi mu ngeri gye yamukuttemu. N'olwaleero wenjogerera kaakati tetumanyi Kyagulanyi ali ku ki. Kakati eryo nsi kyetaliimu mateeka. Tebakkiriza omuntu yenna alina olumukwata bwe pa bagamba nti kubira looyawo. Era ekimu ku kye basooka okugamba nti olina right okusirika kubanga buli ky'onooyogera kijja kukozesebwa mu mbuga z'amateeka. In other words, yogera ng'olina looya. Balooya tebannabakkiriza mulaba. Famire ye omukyala we tebannamukkiriza mulaba. Wabula ripooti ze tufuna zigamba nti omusajja baamukubye bubi nnyo. Oluyimba lwange olupya olwo lwa Kyagulanyi I quoted a quote yegamba nti if a country cannot take care of the poor people abangi, it cannot take care of the rich who are fewer. Abantu si bwe banga tesobola ku taking care of abantu bayaba abaavu abangi, tesobola ku protecting abagagga abagirimu. That is not where we want our country to be. We want our country
okutambulira ku kyebayita rule of law. Naye tosobola kugamba nti a president ye akuuma SOPs eza COVID. Wabula mulimu n'ekintu tekinyiiza naye kintabula obwongo ng'osanga omuntu nagamba ye lwaki akuuma gundi takuuma COVID. N'omubuuza nti bwe bamugaana okugenda okukonsultinga tekiri mu mateeka, waliyo COVID. It is just obvious that the guys are scared. But enensi teriiko ku bantu bamu, enensi yaffe ffenna ng'Abannayuganda. Era kitukakatako okufaayo ku ngeri ensi yaffe gyekulemberwamu. Era kitukakatako okwogera ku ekyo kye tulowooza nti si kituufu. Naye olwaleero bakubye amazima ga Katonda ne bakuba abaana b'abandi, bakuba amasasi. N'ogamba nti nze nkyawagira gavumenti ekuba abantu bwete amasasi. Omusajja najja ng'atunuuza bw'ati mu kizimbe n'alengera amutunuzzaamu essimu n'akubayo essasi afe. Which country is that? Which country is that? Ulinaje ne bagamba nti abantu 28 bafudde nga babakuba amasasi, basiviliani abatalina mmundu. Banange lwaki mutwetamya eggwanga lyaffe? Lino eggwanga lyange naawe. It is a very beautiful country. Omala okujja eno mu nsi z'ebweru ate yongera nnyo okwagala Uganda yo n'ogamba I wish Uganda had that democracy. I wish abasajja bakola constitution nga bali mu magezi nga bagezaako okutangira ebintu ebyo byonna. Ne bagamba nti ekintu ekibaddewo mu Uganda ekigitawaanyiza for all bakulembeze. Ne bagamba nti tukendeze obuyinza bwabwe obuyinza budde mu bantu. Kwekola article number 1, obuyinza bunaabanga bw'abantu. Power belongs to the people. Kyebayita people power. Ne bagamba nti ekintu ekirala nti omukulembeze avengako. Ne bamuteerawo ebisanja. Ne bagamba nti ebisanja 2 bimumale. Ako mu 2025 ne basasula ba MP ne bakajjamu. Ne bagamba nti akasita tulina yako emyaka. President Museveni tumwagadde nnyo, akoze ebirungi bingi, kakati agenda kuwumula kasita emyaka gye gituse. Naye kennyini n'akyogerako mu kamwake ne video tuziraba. N'agamba nti omuntu kasita aweze emyaka 75 naturally aba tasobola kukulembera. President Museveni yennyini 2017 ne baleeta amagye mu parliament, akakwayiro ne bakajjawo. Kakati Uganda neefuuka nga why? Kati abantu bali mu kufa naye nga tebafa coronavirus, bafa amasasi abantu abalina okubakuuma. You understand? That's so sad. So sad. Ndabye president ng'agamba ali ready okufaafagana nabo. In other words, kitegeeza nti we are yet to see more than that. That's so sad. Genda ku Twitter yo oba ku Facebook yo wandiika ekigambo, tekawo #stop police brutality in Uganda. #stop police brutality in Uganda. Genda ne ku Twitter okiteekeyo. Tekako #free Bobi Wine. Buli omu. Let's make this viral. Buli muntu yenna Bye.